era kankwanirize muganda wange obuuze ku balabi baffe. Abalabi ba KTV nsanyuse nnyo okubeerako nammwe enkya ya leero. Tuzuukukidde ku nsonga okulaba nga tubaako ettafaayi etuggusa ku ggwanga lyaffe. Mwami Hazi ne yanziza okunkyaza ne mbaako ensonga ze ndeeta ku mmeeza yaffe eri bannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza. Yenze Sawulo Kalwanga nga mutuufu tuli mu mbeera kati yakaweefube okulaba nga tuli mu tuwangula akalulu ka LCs ku ground mu Uganda yonna nga twetaaga okulaba nga emitwalo 7,200 zonna NRM ezikwata ku lw'obuweereza obulungi. Namusaako baganda bange ne bannyinaze ba NRM patriotic candidates Mwami Hazi abo nga betukola nabo omulimu ogwa mobilization mu Buganda ku Museveni okulaba nga ate tulemerako okulaba nga ensonga zaffe tuzituusa wawe ziteekeddwa okutuuka ate ne bakama baffe betukola nabo emirimu aba Buganda ku Museveni nga Honorable Minister Kyeyuna Aruna Kasolo, Honorable Minister Robert Migadde, Honorable Minister Judith Nabakooba, bonna betutambula nabo. Kwegamba Honorable Minister of Defence owekitiibwa Kiryowa Kiwanuka bwetambuza ensonga ezo. Twebaza Katonda nti wetuyimiridde walungi kati ate katulabe wiiki eno erimu okucekinga enkalala z'abalonzi okwewandisa kwawedde yonna gye tubadde tuyitira. Bwe nga byawedde twetaaga okulaba nga twetereeza tugenda okuyingira mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 23 aka Women Council nga nako kateredde bulungi ate nga 28 tuggusa aka bonna. Tuyina essuubi nti NRM bwe tuba nga twekutte bulungi abantu beetegefu okutwesiga ate n'okulaba nga batuwa obululu twetaaga ebitundu ekitono ennyo 85 ku 100 essebo. Kali awo wennyini wetuba tutandikira enteekateeka ziri zitya era kiki kyemusuubira oba kikyosuubira akalulu kano okuba nga ebikavaamu naddala mu nteekateeka yaako okutuuka wali abantu we bagenda okubeera nga bakakubira. Mbadde ku ebusujju mu ggombolola y'emaanyi nayiseeko mu ggombolola y'ebutayonja ne Zigoti Town Council nga twetegereza enkalala z'abalonzi abo babadde bali mu kujjulizaamu amannya registration abantu bajjumbira kubanga obadde osanga ekyalo kimu nga kiriko abantu 407 naye nga abantu bw'osanga 305 nga bazze ne baregisteringa kitegeeza lipooti eyo tebambi. Akati baba nga bamaliriza nga beebuuza kimu tuddamu ddi kyekiddako. Njagala otegeeza bannayuganda abatulaba nti enteekateeka kati eriwo buli omu ng'okolera mu kitundu kyo kwe kulaba nga bw'oba ddala weewandiisizza genda mu nkalala zaateekeddwayo otandika okucekinga olabe mu kitabo mwendi kubanga nga bw'olaba nti wiiki ewedde ku Lwomukaaga mwali mukyaziza wano mukama waffe omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda n'atugamba nti wadde ng'olina national ID ng'ekulaga nti oli mutuuze w'e Nawanjiri nga mu generations okimanyi nti olondera Nawanjiri naye nga wagenze mu kalulu kano aka NRM ng'ate teweregisterinze kkiriza obagaana tojja kubeera mulonzi kalulu ka LC kubanga osanga omuntu abadde abeera ekyaddonde eno omuntu abeera ekibuye ng'agamba bwe ntuuka okulonda nzirayo ebusujju oyo awo obeera katuufu naye ku kya LC wookolera woowangaalira woosula ezimu kweza empagi ate ng'oweza emyaka 18 oyina endagamuntu oli munnayuganda bw'obeera ng'oli registered mu kitabo kya LC ekyo kkiriza obagaana kati okkirizibwa okgenda okwekebera olabe nga ddala wewewandiisa woli osobola okuyimirira mu layini ng'ennaku z'omwezi 28 ate bo abakyala bagenda kuba obululu bugenda kubeera bubiri kubanga nga 23 bagenda kulonda Women Councils kati ate nga 28 balonde ba ssentebe kati ffe abaami tulinze kali kekokka. Manyi tulina essuubi nti bwe kweteekateeka obulungi abavubuka twabalabanga eyo ku ground wiiki ewedde nga temwefiirayo nekkiriza obagaana
bulijjo okoma okwesuulirayo gwa naggamba n'otakoola kye wasiga kkiriza obagaana era togenda kufunamu. Bw'olonda ssentebe w'ekyalo manya nti muvubuka munnange weetegekedde ekyenkya ogenda tuuka nga weetaaga ebbaluwa ya LC ogenda ku police bondi oba kooti, weetaaga ebbaluwa ya LC ogenda mu banka okufuna zilooni, weetaaga ebbaluwa ya LC okufuna national ID, weetaaga ebbaluwa ya LC okufuna passport. Mu bufunze ensonga za LC buvunaanyizibwa bwaffe okuzeenyigiramu ne tulonda omukulembeze nga naye akumanyi. Oleme ganda ku lunaku luli ng'olina bwetaavu wa chairperson naye ng'ate gwe tolina contribution yonna eri kyalo kyo. N'olwekyo tubasaba abeewawandiisizza mugende mukebere enkalala, kaseera kagenda kubeera katono nnyo, nnaku teziringa 2 nnaku 2 paka nga 15. Yes, kati olwaleero 13 mwetereeze tugende tukebere enkalala z'abalonzi. Ate tuweewala emivuyo. Waliwo we twabadde kweroseemu ng'oli agamba nti okwewandiisa kwabadde kwa ssente kyabadde kya bwereere, temubuzaabuza bantu. Process yonna ya Electoral Commission terimu wolabikira, era gwolaba omuntu yenna ng'akubuzaabuza ng'akuyingizaamu eky'essente oyo mufere agezaako kukyankalanya ggwanga, gwe mu reporting w'oyo avunaanyizibwa akwatibwe atwalibwe mu mateeka. Basentebe ndooza 15 lwe batandika obasunsulamu awo. Campaigns zigenda kuba zitya? Manya wadde waliyo campaign eyawamu nene kati kyemmanyi batambula nga omuntu ali ku ground sofa enkola eri etya nga tutunuulira ebyo ebyagaanibwa omuli okugulirira abalonzi okutiisatiisa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kyensooka okwebaza ku Electoral Commission nti Oweekitiibwa Byabakama ne ttiimu ye bakoze omulimu omulungi. Tetunnafuna kwemulugunya kw'amaanyi mu bantu nti oba registers teziriiyo oba buli kimu tekiriiyo. Buli muntu akoze olubimbi lwe ate mu budde. Ku Lwokuna n'Olwokutaano enkiiko zaayongera okutuula nga bayita ba candidates. Era ba candidates abo bonna abali interested mu bifo ebyo bagenda ne bajjayo empapula. Empapula ezo baafunanga kopi 3. Kopi ezo 3 bw'omala ozifuna zijjuze. Bw'oba tomanyi Luzungu funa omuntu amanyi Oluzungu, kuba tewaliwo ojjulizamu mu Luganda ng'ate eno process oli free ojjanga bw'oli. Oba tewasoma oba wasoma gujja. Kati naye mu kujjuza paperwork bya Luzungu wabula ng'ekiri ku kopi esooka kyekiri ku yokubiri kyekiri ne ku yokusatu. Bw'omala okuzijjuza empepola ezo zonna nga bw'ozijjuza bulungi ng'ofunye omuntu akuyambyeko, tewessaamu kiri nti banandaba batya nga neebuuza. Okwebuuza kya buntu, osobola okwebuuza ku b'olukiiko lwo oba ku bakampeyinazi bo ne bakuyambako. Basentebe mwenna bakandidate abagenda okwesimbawo, bw'omala okujjuza empapula ezo ng'ennaku z'omwezi 16 kutandika kuzaayo ki mpapula. Kitegeeza ennaku 3 ze baabawadde ez'okuzaayo empapula kyandibadde kirungi n'ozzaayo empapula nga 16 n'olema gamba nti nze njagenda nga 19 ku lusembayo. Oyinza okuba olina we wakoleramu ensobi, kati ensobi ezo ng'ate tojja zikola ku last minute, kigenda okuwunzika nga bakuwandudde ng'ate gw'ogamba banzigyemu bujja babadde tebanjagala naye nga toyogera kituufu eri bantu. Toyogera kituufu, teweeteekateeka. Tubasaba buli muntu kozesa akaddeko akalungi kuba kye tuliko, kwe kulaba nga tubeera mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ng'Oweekitiibwa Byabakama bwe yabadde atudde mu ntebe wano wentudde we yabadde n'atunnyonnyola n'agamba omuntu yenna osobola okuwangula bulungi akaluluko kasooba nga weeteeseteese ku ground. Ssentebe wa LC naddala gwe waffe wa NRM leka kubeera eyo ogambe nti NRM egenda kujja ennoonyeza akalulu. Abantu b'okukyalo bakumanyi owangadde nabo. Kitegeeza buvunaanyizibwa bwo ng'okwatagana ne village registrar owa LC okwoli. Buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'okwatagana n'akakiiko kaffe ak'abantu bammemba baffe 63. Bammemba baffe bana 63 mwami hazi be tulina aba NRM ku ground. Buli LC tulinako abantu 63. Tulinako olukiiko lwa LC, tulinako olukiiko olw'abakyala, tulinako olw'abavubuka, tulinako olw'abazirwanako, tulinako olw'abaliko obulemu, tulinako olw'abakadde. Tugenda okuwunzika abantu abo ttiimu eyo eweza abantu 63. Kati abantu 63 bano
tubagamba buli omugenda ku kyalo kyera leetayo banno bameka 5 abantu 5 emirundi 63 tugenda okunzika nga tuli mu bantu 305 ate nga LC yaffe yenna wanjiri eriko abalonzi 400 kitegeeza ffe 305 tumaze obikola ki obikwata kizo bagaana chairperson wanna wanjiri chairperson obechi na ngandwe butayunja okwetoloola yonna gye tutambulira oyina okuba eno reference gyenkuwa nti LC na wanjiri kiri ekiboga kiri kyankwanzi kiri kyamuswa buli omu gy'oli twetaaga okulaba nga Uganda yonna naddala Buganda ffe wano we tuli mu kusalako tubagamba twetaaga kulaba nga buli LC chairperson wa NRM naye nga weeyambisizza abo abakuliraanye enneeyisaayo we wakola ensobi weetondera abantu tuteeketeeke twetaaga okulaba nga ebintu ebiva ku waggulu mu ministry bwe bituuka ku Honorable Judith n'abakooba bwe bitukwatagana ne area MP bwe bikwatagana ne ssentebe wa district bituuka ku Gombolola level LC1 chairperson ojja kuba oyambibwako mangu nnyo okulanga buli kimu kiganyulwa mu community yo n'olwekyo tulina essuubi nakyemuzamuko ekitonotono abakadde bensinze okutunuulira tuli bamativu ne distance egenda okuteekebwawo abantu we bagenda okusinziirira okulonda tugenda kupima tutya era tulonderawo olowooza kaakati waliwo nga mu bitundu gye tubadde tubuuza era nga batubuuza ensonga bwetyo nga batugamba luli tubadde tugenda mu kalulu ka generation ne weesanga nga polling station eyandibadde eyenawanjiri ng'eri ate nawanjiri ku kyaki nga waliwo kilometers kumpi ezi 2 ogenda okulonda mu kalulu ka jeno kakati ku luno olw'okuba nti abakadde gye bali ate nga tuli mu kaffe KLC kubanga akali akajeno osobola osanga LC 3 nga zonna zirondera mu kifo kimu oluusi mwena mulondera mu kisaawe ne balondamu A to M, M to Z, N to Z Electoral Commission nebanga yasalamu ne ku luno kiri waffe waka tuli mu ddiiro lyaffe kati ojja kwesanga okusalako abakadde bano bonna n'abaliko obulemu abateesobola bulungi nga tugendagenda mu katawuni kaffe wali mu Katoogo olaba abantu baffe nga we balondedde ekyo ojja kisanga nga kyekirina ewalala tebigenda kuba byebiri nti gye tulondera eva gye tukola ki wabula nti Electoral Commission kati yateeseteese waliwo ebifo ebiri gazetted nga bye bagamba nti abawano Namasuba Central mujja kulondera ku Kerezia Namasuba Pida mujja kulondera Freedom City parking gamba nga abantu b'ekyo kitundu bamanyi awo okulondera kino kisobozese ndi kana kalute kali munnyo kusomba abantu kabwa nakyewa bulungi bwansi bw'otasitukiramu kugenda kulonda mukulembezeewo n'ogamba nze nansomba bwe ndi okulonda oba toyagaliza yes gwangalyo omuntu gw'okubira enduulu ajja kuyamba ekiro yoyo gw'ogenda okulonda ku olwo va mu bino ebyokugamba nti nonda MP asobola okuyitamu MP yajja genda naye katolonda omukulembeze gw'osula naye ku kyalo basumulula ente eyo n'omukubira akasimu n'adduka ne defense we ne basalako ne bamanya nti bazza okuyamba ekitali ku bino ebya bulijjo kati essaawa eno tujjemu commercialization mu kalulu ka LCs kubanga taziina alinga ggwe alima mmwanyi olima mmwanyi mukeera mu nnimiro mwenna munnyuka 8 munywa mwenna mukyakalako mwenna kati kitegeeza buli omu abeererewo munne ku lw'ekitundu kyammwe nga abakadde abanaababa nga bali mu mbeera embi basentebe oba bakandidate abawagizi ba campaigners tumanyi mujja kwekolamu omulimu gwammwe eyo mulabe nga abakadde abo mubasobozesa okujja ne babalonda. Wiiki ewedde Dr. Tango Doy yatuyita ne tubaayo ko bannamawulire n'ayogera bingi n'alaga ne roadmap nga bwetambula naye n'atulaga nti akalulu NRM nga yo ekataddemu obuwumbi 5 n'okudda waggulu akakiiko k'ebyokulonda byonna kaali kabikola NRM obuwumbi 5 olowooza bwayingiddewa bwagenzeewa wadde toli mu mbalirira naye mwe mumanye enteekateeka bw'ojja n'otunuulira obuwumbi 5 bungi naye bw'onyigamu awo ku calculator
obuwumbi 5 n'obukubisaamu ebyalo 7,200 ogenda okulanga oli bwe gitaba 6,900 bwe buba buli awo. Obuwumbi 5 buno bugenze mu kutereeza ebifo. Waliwo abantu abaali baafa nga basentebe, waliwo abaasenguka ne bagenda nga bali ku bukiiko, waliwo abaafuna emirimu mu gavumenti nga takyasobola kubeera eno ssentebe w'LC, waliwo abantu abalala nga baava mu bulamu obwa bulijjo, oli n'agamba mbadde wa DP kati nnyingidde NRM ng'oyo yakutte kaadi okubawandiisa n'okubatongoza, kubanga ku luno NRM yafunye bammembers bangi abayaayaanidde kaadi era wabaddewo akakalu nakati kikyaliwo okutabaganya enjuyi zonna nti ono yagenda okubeera ne ssentebe kuba kati empapula zamaze okugibwayo. Naye wabaddewo enkalu z'amaanyi nnyo okulaba ani aweebwa kaadi ng'olabira ddala bonna balina obusobozi. Obuwumbi 5 mulimu okubeera zeproni, paperwork, biki ebigenda okukozesebwa ku ground nga pate eyina ssente zaayo, era ssente ezo zigiyamba kuwa abo abapate yaabwe okulaba nga bayambibwako ku ground. Naye nga tewaliwo cash ali awo nti buli wa LC wano bungi mu njogera kubisaamu 7,000 awo mu 12,000 mwami hazi ssente ntono nnyo. Nagenda okugabizagabiza mu bwa Electoral Commission nga kumpi buli kyalo kiriko $7,000,000. Naye kati bwogenda mukana akaffe naye ng'ogenda n'owulira nti bilioni 5.9 ng'oyinza ogamba omukulu inginiya omulamuzi byabakama alabika ku luno akikubye. Nagenda okugabizaamu nga LCs nga ndaba ziringa mu $7,000,000 n'ezigwagwamu awo neŋŋamba maybe ndowooza ziyinza okumala LCs mu ngeri emu oba endala okulaba nga bitambulira ddala bulungi. Ndowooza olaba ssente ziizo 69,000 kati gwe ddira 69,000 ogiwa omuntu agenda kunoonya kalulu kubanga akalulu ka LC tekaliiko mafuta, akalulu ka LC tekaliiko nti ngenda kugulirira. Akalulu ka LC kweteekerateekera kubanga nga pate emyaka gye tubadde tumaze nga tewaliwo kulonda twetaaga n'okuba nga zino ssente ntono twandibadde tulina biliyoni zinga 15 ne tuddamu ne tusitula obukiiko bwaffe obw'ebyalo. So bw'eba NRM etaddeyo 69,000 ku kyalo ate nga si kashi materials zaaguze materials kuliko obulango bulina okuweerezebwa ku KTV ne musomesa abantu kati abaavu ne bagamba Sawulo Kalwanga oliriddawa nti ndi Greater Mubende amafuta gaago genda otambule zi district ez'ettaano kusomesa abantu. Obusente obwo bubeera bw'amafuta kutambuza na kumanyisa abantu. Olaba NRM ezo 69 kati olwo abalala abaavuyavu teriyo kibiina kyavu neteekateeka yebeera embi neteekateeka muri kalekaleko kubanga ffe kituyambasaako nyingi iPod mufunira ddala nyingi kumpi 3/4 za iPod zonna mwe muzitwala. Ate era mwami hazi omulimi wa yiketane ez'akasooli tajja funa kye kimu n'owa kwota gwe buli omu genda ku level yo manya size yo omala okumanya size yo ne performance yo egenda kubeeramu ekyo ky'ojaamu. N'olwekyo tulina essuubi nti bakama baffe omulimu bagukoze. Ne baza nnyo Dr. Tango Doi, ne baza nnyo ambasada Kinobe ne NRM Secretariat mukama waffe Secretary General Richard Todong bakama baffe omulimu mugukoze mwebale nnyo. Mobilization mama waffe Honorable Rosemary Seninde performance bulungi nnyo batukoledde omulimu omulungi. Kakati ate ffe kye tulina okukola kwegatta ku Secretariat ffe ba patriotic candidates tolinda gamba nti bannange bankubidde akasimu nyina okgenda eno wekyetaagisiriza ffenna nga abapate tutambulire waki wamu. Guno musota gwayingidde mu ntamu twetaaga kulaba nga LCs zigenda kukola kinene nnyo kulaba nga zituyamba mu kalulu akaddako aka 231 kubanga buli lwositula n'obeera ne numbers obeera ne gavumenti bwetaba na LC1 kiza mwami hazi tosobola kukuba kya waggulu. Katusooke tuwumulemuko tugenda kubeera nga tukomaawo ate twongere okutunuulira enteekateeka etambula etya bannaffe ab'ebibiina ebirala balina omuwaatwa nabo we basinziira okwetereeza oba NRM yabalinnyako nga we boogera nti tebakkirizibwa kwetaaya
kutegeka abantu baabwe tovaawo kale weebale nate tukomyewo era twongera okutunuulira nsonga ku nsonga tulinayo akadde kadakiika zaffe nga 10-15 awo ate tulabe nga obudde tubumalayo. Mukwano gwange Mr British Kugonza amaze okubeera nga neegattako weeruwafu eyo eruwafu baŋŋamba nga Buchaman gy'abeera era yakutteyo nnyo teriiyo bambala bukoofiira bumyufu yabamalayo. Mr Kugonza wuno wakakofiira sebo gwomu ku mpulunguse eyalema Buchaman. Buuza ku balabi baffe. Mbalamusiza abatulaba ku Kingdom TV pozi n'abatuuliriza ku Kingdom Farmer. Erinnya n'eddoboozi British Kugonza okuva eruwafu mu Bukeje zone ndowooza ebeera Makindye division. Kati ku nsonga eyo ozijukiza mwami Buchaman. Oba yabulirawa yabeerangawo waggulu nali manyi yaggulawo yapangisa yali apangisa ayinawo yapangisangaawo mu luwafu awo. In fact mu zone yemaawe waffe mu Bukeje. Yes. Nekiseera kyatuuka nga takyalabika ne wansi gye yasookera eyo nga kulya tikina tetukyamulaba kati tumanyi oba akyalimu mu luwafu oba yavaamu ko gwe kati njagala bwa ssentebe bwawo ke yalemererwa. Ebintu bitambula bitya olwakadde tuyiseeyiseemu ako abantu beetegese batya mu Bukeje ne mu luwafu wonna okutwaliza wamu ne mu Makindye. Yes, LC. Akalulu ka LC wane essaawa zino kabindabinda ate kazzeemu ebbugumu lingi. Abantu bangi abantu baagala kukyusa abantu bagamba bamuzeeyi bawummulemuko ne bamuzeeyi bagamba tetugenda wummula. Bano bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira bano bagamba olweyo olukadde lukola ki kale kati abalonzi be basinze okubeera confused. Naye nga kati ogenda n'osanga omuntu nga yaliko LC5 najja ku LC3 nga yaliko ne mu kanso n'akomawo ne ku LC1 kakati omululu oba omulugube gwe gusinze okwonoona ebyobukulembeze oba ebyobufuzi by'eruwafu oba ayagala kuweereza kunyikiza buweereza nedda bwetebuba buweereza eba nsonga ndala. Kati gwe ki ekyakutanula ennyo? Nze ekyantanula ennyo omusajja muvubuka mwali muvuma togikwatako nga mugitunuuliza President Museveni olaba we yabataasa nammwe ab'e18 kati mwesimbawo edda zi district zaalinga za 305 kudda eri naye kati muli wano togikwatako. Yabayamba terina kye yatuyamba ale kati abato mwandyesimbyeo tugambe nti twesiimisa omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nga yatuzibula amaaso waka ffe twali tulowooza twabeeranga n'endowooza oba mentality egamba nti bino ebintu byabakadde naye yava eri n'atuzibula amaaso n'agaana ffe tukola ki tusobola. So tuvaayo ng'abavubuka netugamba bamukadde waffe tetubawalana naye batuweemu batulabe bwe tusobola okukola. Wakati tolina bw'ova eri n'oŋŋamba nti nina bye sinaba kumaliriza ku myaka gy'olina 5 mu something omaze kugwa ssentebe emyaka 14 oyagala omalirize tola nti beefuula ba Museveni tewali bwe bagenda mumaliriza. Yessaawa abavubuka omuvubuka yenna ali yandaba aveeyo yeesitule yekkiririzeemu tusobola okuweereza entebe ezo tuzitulamu tezitusiiwa. Enteekateeka eri etya wansi eyo abantu beewandi bajjumbidde okugenda mu nkalala era olwaleero bazitimbye banaakebera? Abantu bagenda kebera era nebaza neyanza mukama okuba nti abantu bajjumbidde naddala okusinga nze gye mpitidde ku kyalo njagala okwesimbawo abantu bajjumbidde okwewandiisa era abantu balina message emu nti twagala kukyusaamu twagala tuve ku eri ennono y'abakadde kubanga be babeera ba ssentebe ebintu byakyukamu kati era tugenda bikyusaamu ke kaseera abavubuka muveeyo mwesimbewo mu bifo byonna ng'omukulembeze waffe bwe yagamba tusobole okuweereza. Okay. Bwe tuddayo wansi aba NRM bagamba nti ku bantu 63 be balina ku buli LC temuyina we mugenda bakwata nga abali ku ludda oluvuganya naddala aba National Unity Platform. Amaanyi gammwe galiriddawa era ekibiina kibayambe kityokulaba nga muwangula akalulu ako? Ekibuuzo ekyo ndowooza kankiddemu nga nsinziira era ewaffe kubanga sisobola kukyogera nje nowala ow'essibeera naye waffe of course aba NRM bamanyi bafuuka ba propagandist ate ebintu babiteekamu ssente kati oli wava naga nti mujja sobola ate nga abalonzi bo boogera kirala naye bafubye nnyo okuteekamu nno akasente wakati nagye nayitidde yeggula ne bagamba nti ate kyamaani wammwe ndaba alina baawa omutwalo naye era bagamba nti wadde atuwa omutwalo
tugenda kukyusaamu. Yes, ensonga eri ku ground ya kukyusaamu ate na kukyusiza ddala paka ku kala. Kyenva aveewo ready addewo. Byaganye mu buli obululu obulala. Mwina ssuubi ki mu kano? Anti kano ka mugongo. Ka mugongo toyina bw'okabba nti ate oleese bupapula nti ate ojingiridde. Okabba tuba tukulaba. Ate n'ekirala ka register. Kati tuyina enclosed ebifo ebiri enclosed. Tigwe basoma yayingira. Olumala okuyingira tuggalawo. Tugenda kulonde toyina bw'ogenda kukabba. Mugenda kuba mutunudde. Tugenda kuba solid nnyo ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Twalabako abavubuka nabo era natuula nabo wanira nga naye wooli. Ne bagamba tugenda kuba solidi. Naye twamalirizaako abavubuka abamu bakalonda bakyalya mbuzi na caayi kati ng'eye wa muganda wange Kalungu yali akyabawa bagenda okutuukayo ng'akalulu kaawedde dda. N'ebirala ebyalimu eby'abavubuka kubanga wakalaba kaali kalayini. Ne akalayini akalala ke ka NRM akakusimba mu mugongo. Walaba ebyalimu na buli kati Sekikuba akyaloota Lwashande. Olowooza mwetegekedde mutya embeera eyo? Akalulu ako in fact nakalimu ku kyalo kwennyini okwo era ndi vice chairman w'abavubuka mu zone. Ate era n'embeera general secretary ku Muluka. Naye kyali mu kalulu ako kyeso okugamba muganda wange. Abasajja bajja batwetegekedde. Bwe kituufu bakitegeera nti tebalina maanyi. Kye baakola buli lwe twasimbanga line ne balaba nti mubasinzeeko nga bakyankalanya. Kwabeera be bannannyini security baboogedde ne security lwe bakyankalanya nga ne ba presiding officer bali ku side yaabwe nga kalulu bakakola ki? Nga kayimirira. Kati mu butamanya bwe bavaawo namwe nemugaka muveeyoko kumbe baba bakoze pulaani. Oluvayo muti nga bajja nga balayininga nga beebala mu butamanya abamwe nga babalangira. Wekityo bwe kyali. Ku luno mukisalidde magezi. Ku luno tetugenda kuvaawo ate tetugenda kucyanka. Teri agenda kucyankalanya. Bwe bakyankalanya tugenda batunuulira butunuulizi. Tebagenda butwala wabula tetugenda kuvaawo kuba tukimanyi pulaani yaabwe baagala bakyankalanye twekyange kyangaawo bamale balangirire bali. Kalwanga mu ddakiika nga emu bbiri ng'era osiibulira ddala. Omusajja agambye nti NRM mwe mukyankalanya. Bwe tudde eno naddala ku bye nalaba n'ekawempe eyo abasinga obungi bagamba NRM NRM egamba bali be bakola ki? Be bakyankalanya. Embeera eyo n'obigamba bye bisembayo okulaba nga tetugirabako mu kalulu kano. Kati nganze Sawulo Kalwanga tuludde mu bintu bino eby'obufuzi mu local government. Muganda wange British musajja mulungi muvubuka. Kati ate wandibadde twamenyekana kujja kuba ssentebe bwero C1. Kati gwina kunyweza ground ne bakuwa defense. Niwetekera dia 3 kakati obwakyamaanyi abulekerani ayina bulekera ssentebe wa NRM agenda omulikiriza kati ono wajja kuwa defense omulaba ekiwago ky'amaanyi amina ku defense kati bw'onabeera defense 231 ojja kuba omaze okulukirwa ate nga n'akakofiira wakasa ku bbali otudde mu baasi n'owuliza esi y'obuweereza ebyo byonna bigenda kuyambako okutambuza obuweereza n'olwekyo tubasaba teriyo NRM tetabangula kulonda. NRM etambulira ku mateeka. Tutambulira ku register. Propaganda w'okugamba nti noffe batusoma ne batuzeeri obuzibu abavubuka bwe tuyina. Nti bwe batugamba nti ssaawa 6 ffenna tugenda kubeera mu kaguwa tugenda kulonda be baddukira ku bikomando. Nzirusa wa boda wange noonya kyakulya kyange aba NRM tubeera wali nga twewombeese nga twetegekera bigenda mu maaso. N'olwekyo tubasaba nga tugenda mu kalulu kano abakulembeze baffe mwenna gye muli ba candidates baffe aba NRM musooke munoonye bano ba British bonna mubasembeze mubabuulire the 7 pillars of NRM manifesto akadde kakyali tutambulira tukyaliyo tugenda mu 28 kati bwe mumala obabuulira ensonga ezo tugenda okutambuliza obuweereza toyina bw'ogamba nti ogenda kujja ne kabereeti mweru C1 ng'okimanyi butereevu nti okuva ku grassroot mpaka waggulu ku ntebe eya waggulu yonna NRM ky'olina osooka okukola wumuza bereeti ogoberera obuweereza obuliwo ogambe nti ngonze basiibula akadde kampeddeko. Tubasaba mwenna gye muli tukuume eddembe buli muntu gy'oli genda mu register weekebeze
nja kusaba bakama baffe mwenna gye muli ba patriotic candidate seat mu Greater Mubende, mukama waffe Honorable Godfrey Kiwanda Suubi nga bwe twamobilizinga Greater Mubende, tukusaba mukama waffe twongeremu amaanyi tupike ne NRM. Tuyine essuubi nti kana akalu tugenda kawangula, bano basigale kaaba nga ffe obuwanguzi tubuyina ate mu mazima n'obwenkanya. Nze Sawulo Kalwanga ku lwa Katonda n'ensi yange. Kale mukulu British Kugonza, ebigambo ebisembayo okungena abantu bakuwa akalu. Neyanza sebo. Njaga kutegeeza muganda wange ono nti ebyanjwanja byaggwawo. Ebintu kati bikyali bya script, ebintu bya ddala. Ebya script byakola ki? Byakoma. Ate bamulungi omu nabo twabakuye. Ekite ekitava ku ssengejjero. Weebale nnyo. Njagala kukunga abantu b'Amakindye mwenna mugende mwekebere mu register zammwe. Mwekebeze mu register ate mukunge ne bannammwe tubeereyo mu bungi. Ku luno teri agenda kucyankalanya. Tugenda kuwangula akalulu kano mu mirembe, batulangirire mu mirembe. Ya ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale nange sijja kusukkako wano bannange, katweyunge ku Zion Pashua's Prayer Mountain. Toyambala bwotyo ku lunaku lw'akalulu tebaagalayo kabonero n'akamu, jangu ng'oli bulungi tulabe ng'owe NRM naawe omuwa obwa defense. Naye ndamuwa obwa defense. Kale mbaagaliza akaseera akalungi, mweraba.